Akabugumu kamaanyi nnyo Kyotera ng'eggye lya UPDF liri ku ntujja ey'okuzza emyaka 40 kasooka ggye ly'eggwanga eri lya UPDF litandikibwawo mu myaka egy'ekinaana. Ku ntujja eno abajaasi ba UPDF 41 be bagenda okwambazibwa emidaali nga kw'otadde n'abantu ba bulijjo nga basimibwa olw'emirimu amakula gye bakoze okulaakulanya eggwanga. Eggye lya UPDF eryasooka okuba ery'abayekera ba NRA lyatandikibwawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gwali gwakubiri omwaka 1981 ng'abayekera abo baali badduumirwa mukama waabwe Yoweri Kaguta Museveni kaakano omukulembeze w'eggwanga. Eggye eryo okuva olwo lizze lizimbibwa nga liyita mu kusoomozebwa okutali kumu era we lutuukidde leero nga libwalibwa ng'eggye ery'abakugu. Mu ngeri emu olunaku we lutuukidde nga UPDF erabibwa ng'eggye ery'abantu bonna olw'emirimu gye likoze egiyamba omuntu wa bulijjo. Kyokka waliwo n'ebirira bisse obubi nga bangi boogera nti ebikolwa byalyo eby'okutulugunya abantu naddala mu biseera ebyokulonda bwe bituuka n'abamu okuliraba ng'eririna kyekubira mu by'obufuzi. Wiiki nga bbiri eziyise UPDF ezeenyigira mirimu egitali gimu ekoze bulungi bwansi okwetooloola eggwanga wakati mu kweteekerateekera olunaku luno. Kaakano mu disitulikiti y'Ekyotera enteekateeka z'omukolo ogw'olunaku luno olwa Terehe 6 ziri mu jjiya n'abantu batandise okutuuka okwaniriza omukulembeze eggwanga wadde nga waliwo abavubuka ab'ekyanze enkyaleero ne bagaana okwetaba ku mukolo ogwo olw'ensako yaabwe. Omusasi waffe Suzi Sekimpirwazi y'abirina. Wano mu disitulikiti y'Ekyotera abantu batandise okwekulumulula nga bagenda ku kisaawe Kasasa awagenda okubeera emikolo emikulu egy'olunaku luno olwa Terehe 6 olw'omulundi olwa 44 era ng'omugenyi omukulu ye mukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'amagye ssaako ne poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda byatuuse dda mu kitundu kino eky'Ekyotera era nga waliwo n'emmoloka ezirabiddwako nga zigenda ziyambako abantu okubasaabaza okubatuusa mu kifo. Dde oluguudo lutumbiddwako ebifaananyi naddala ebya Pulezidenti Museveni ebya Muhoozi ssaako n'ebyabo abakulembeze abeegwanyiza okufuna kaadi eya NRA mu kuvuganya okujja. Ekifo kino ekya disitulikiti n'Ekyotera mu kulonda okwaggwa NRM yayisibwa bubi nnyo era nga kiwezebwa nti omukulembeze eggwanga ensonga y'okuwangula obubi ennyo mu disitulikiti eno ajja kugyogerako. Okusinziira ku RDC Apollo Mugume agambye nti ssabbi n'ekitundu batandise okugabula nga buli ajja afuna ekyokulya n'ekyokunywa era ng'emmotoka ennene zirabiddwako ezeese ebyokulya era n'agamba nti omukulembeze eggwanga bw'anaamala okujja tebajja kukkiriza ate kutaataaganya nteekateeka ng'ayagala abantu bonna batuuke era bagabulwe ng'obudde bukyali. Bonna basimbule bajje mu bungi bajje baanirize pulezidenti waffe kubanga nga Kyotera district twafunyeemu nnyo puroguramu ya Greater Masaka naye atuffe ba host Kyotera district bafunyeemu okuhostinga pulezidenti w'eggwanga olunaku nga luno olw'amagye okuleeta owaffe Kyotera ogwo omugisa gw'amaanyi tugwebaliza Katonda ng'ab'Ekyotera. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Suzi Kimpirwazi Kyotera. Ate ekyomuduumizi w'amagye ga UPDF mutabani w'omukulembeze eggwanga Gen. Muhoozi obutalabikako ku kyeggulo ekyakasiki akategekeddwa ku lunaku luno lwa Terehe 6 mu Greater Masaka kyenyisizza bannamasaka emitima. Omusasi waffe Tomusaye Kayinja y'abirina. Bannamasaka abadde bakungiddwa okwetaba ku kyeggulo eky'okukoza amazaalibwa g'eggye lya UPDF ag'omulundi ogw'44 ku Bamuwadde Hotel n'okwaniriza akulira amagye Gen. Muhoozi bakonkomadde era bavudde ku mukolo guno nga batolotooma n'okulangira abagutegese nti babadde babalimbye nti Gen. Muhoozi yabadde ajja okuba omugenyi omukulu ku kyeggulo kino kyokka n'atalabikako. Abakungu bangi omwabadde bannamagye, abawabuzi ba pulezidenti, abasuubuzi, bannabyabufuzi, bannaddiini n'abalala okuva mu bendobendo ly'e Masaka beeyiye mu bungi ku hoteri Bamuwadde n'essuubi ery'okusisinkana Gen. Muhoozi era abamu bakutte obudde essaawa 11 ez'olweggulo ze baabayitiddeko zaasanze bataka ku Bamuwadde Hotel wabula baalinze okutuuka eyo ku ssaawa nga 4 ez'ekiro olwo ne bakabatema ng'omukulu bwe yabadde takyazze wabula nga n'abamu bwe zaaweza essaawa 3 ne babulawo nga n'ekyeggulo tebaakirinze. Oluvannyuma Gen. Masiko yatuusizza okwetonda kwa CDF nga bwe yabadde alemereddwa okujja olw'emirimu emingi kyokka ne yeebaza abantu ba bulijjo okwagala ennyo eggye lya UPDF.
mu beetabye ku kyeggulo kino mwabaddemu abasuubuzi abatutumufu mu bbendobendo ly'e Masaka nga kigambibwa nti bano beesonzeemu ne ssente okuyamba ku UPDF okutegeka ekijjulo kino wabula nga babadde baagala okutuma General Muhoozi Kainerugaba abatuusiza ensonga zaabwe eri omukulu era ssentebe w'abasuubuzi mu bbendobendo ly'e Masaka Benoni Mugalula owa Zebra Hotel yagambye nti babadde baagala kusaba gavumenti ebawe amakolero 3 mu bbendobendo lino okuli factory ekola kaawa ow'omutindo ekkolero erikamula ebibala ate n'eddala erikola ebirawuli oba endabirwamu ne yeebaza UPDF yeekoze mu Greater Masaka n'asuubiza ku lw'abasuubuzi banne okukunga bannamasaka okwongera okuwagira NRM. Ekyeggulo kino kyetabiddwako abawabuzi ba Pulezidenti Gerard Sendawula ne Vincent Sempijja baradisi bangi era nga ab'Essembabule nga bakulembeddwamu Kamiyingo ow'Erwemiyaga babadde bazze okwanjulira CDF ente ezisoba mu 12 ze babadde bamukuŋŋaanyiriza okumuwa. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ebyo nga bikyali bityo ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda Fred Kasirye Zimula era nga ye ssentebe w'abassentebe ba disitulikiti wonna mu Buganda ajunguludde enteekateeka y'eggye lya UPDF ey'okuzza olunaku lwabwe olwa Terehesita agayise Malyansimbi. Fred Zimula agambye nti olunaku lw'amagye luno lwandibadde n'amakulu mangi nti kyokka engeri gye lukwatibwamu terulina kye lwongedde ku nsi eno kwe kwabula olukiiko olukulembera amagye okubaako bye lutereeza. Nti olunaku luno lwali lunene nnyo bannayuganda bangi baatokomoka nga walwalirira emirembe gino ebintu bingi byasaanyizibwawo tetusobola kulujjukira mu ngeri ya kusaagasaaga twetaaga okubaawo ebintu bye tukola ensi byerirabirako olunaku luno tuleme kwekwasa busonga buno nti tulimye enguudo tukoze kino tukoze kiri ebyo buli mukulembeze yenna yandibadde ajja mu bukulembeze buno nebyandibadde nga tazze na mmundu yandibadde y'obuvunaanyizibwako. Nze nja kubasaba buli tutuuka ku nnaku z'omwezi 26 tuzimbeyo essomero tuliyita erinnya ly'omulwanyi tuliyita abantu abaali ab'amaanyi mu kitundu ekyo. Enteekateeka zo zigenda mu maaso era abavubuka abaganya okwetaba ku mukolo ogwo olwa enkyaleero olw'ensako yaabwe n'eddoboozi lyabwe nabo tugenda kulibatuusaako. Mu mawulire amalala akakiiko akulira ebyokulonda kasindise bakomishona baako bonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulondoola omulimu gw'okuzza obujja enkalala z'abalonzi bwe gutambula bazuule ne vulugu ayogerwako nti yeetobese mu nteekateeka eyo. Akakiiko kagenza okusindikayo abakungu baako nga waliwo okwemulugunya n'okuvumirira enteekateeka egenda mu maaso ng'abatuuze abamu mu bitundu ebimu eby'eggwanga bagamba nti enkalala z'abalonzi baaziteeka mu maka gaabwe ate abalala mu ofiisi z'ebibiina byabwe ku byalo. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama mu kwogerako ne Kyabbasa agambye nti bafunye okwemulugunya kungi ku bigenda mu maaso kwe kusalawo okusindikayo abakungu abo. Agambye nti baagala okulaba oba banaayongezayo enteekateeka ey'okkebera enkalala z'abalonzi oluvannyuma lw'okufuna alipoota eziva mu bitundu gye bagenze. Tuwulidde amaloboozi mangi n'okwemulugunya kw'abantu nga bagamba nti ennaku zino tizijja kubamala twetaaga nti tubeere nga tuwongerayo ennaku. Naye ffe tugamba nti yes tulidde amaloboozi g'abantu kwe twogerera kati bakamishona ffenna bonna nange tuli mu field teri ali mu Kampala mu bakamishonas okujjako oyo akolera alabirira region ye Kampala naye ffenna tuli mu ggwanga lyonna tutalaaga tugenda mu bifo districts ku myanya abantu gye beewandikisizaamu nga tuteezaako okutegeera ddala embeera etambula etya. Bijjidde mu kiseera ng'ebula ennaku 3 zokka okuggalawo enteekateeka y'okuzza obujja enkalala z'abalonzi era omulamuzi Byabakama ategeezezza nti bwe bamala okulondoola embeera nga bw'eri mu bitundu baakutegeeza eggwanga ekiddako. Kyemanyi nti tujja kubategeeza bannayuganda kiki ekinaddako naye ekyenjagala kukkatiriza kati ennaku ziri 6 omulimu guno nga bwe twalambika mu puroguramu twali gulina okumalirizibwa ngo ennaku 10 kati kusinziira bye tunaaba tufunye mu bitundu by'eggwanga nga bwe ngambye
tugenda okutuula nga kakiiko tunuulira reports twena ze tunaaba tuleese tulyoke tutegeeze eggwanga kiki kye tusazeewo. Mu kiseera kino katufuna abavubuka abaganya okwetaba ku mukolo ogwa Terahesita leero nga baagala basooke baweebwa ensako. Embeera ebadde mbi nnyo mbi ddala olw'ensonga nti tukampinze okumala ennaku 8 nga tulya akawunga tukeera mu kiro ssaawa 10 ez'ekiro nga twebaka matumbi budde naye bagenze okutusiibula okuddayo tusomese abantu biki bye tuyize. Batuwadde emitwalo 12 nga twalekawo emirimu gyaffe gyonna, twalekawo bakyala baffe. Abakyala abamu badduka buddusi ku baami baabwe kwegamba abantu abamu bagenze bakabana bukabi maziga era enamba esinga obunene ezze baasi era nezira n'omukolo okugulinnyako. Anti sente ze baali basuubira okuwa abantu babawadde jasi busente butono mitwalo 10 ate akaali kakadde ne batusuubira ne baminisita bonna babaddewo twali minisita wa ggwanga atabaddeewo. Ebyo nga biri bityo akakiiko ka Paalamenti akwasisa empisa n'okubaga amateeka agafuga entambuza y'emirimu mu Paalamenti kagobye ekiteeso ekyali kyatwalibwa eri akakiiko kano nga kyagala Paalamenti eremese minisita yenna nga kyagala Paalamenti eremese minisita yenna gwe yajjamu obwesige omukulembeze w'eggwanga n'amulemezaawo okukiikirira minisitule eyo mu Paalamenti ku nsonga yonna ekwata ku minisitule. Ssemateeka wa Uganda ennyingi y'Ekikumi akatundu akokubiri ennyonnyola nti Paalamenti bw'eba erina minisita gw'eggyemu obwesige obuyinza obw'enkomerero obugoba minisita oyo buli mikono gya mukulembeze w'eggwanga. Paalamenti omwaka gumu n'okusoba yajja obwesige minisita omubeezi ow'ettaka n'amayumba Pacis Namuganza wabula ne buli eno akyali minisita era mu Paalamenti akiika bulungi nga minisita n'emirimu agikola bulungi kubanga omukulembeze w'eggwanga tamugobanga mu kifo ekyo. Kino kye kyatabula abamu ku babaka abaali mu mutwe mu kugoba minisita oyo era bamusaba agende mu kakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa okuteekayo okusaba kwabwe nga baagala amateeka gamulamule. Wabula mu alipoota y'akakiiko kano eyanjuddwa eri Paalamenti, ssentebe w'akakiiko ako Abdu Katuntu ekiteeso kakiganye kagambye nti Paalamenti okulemesa minisita eyaggyibwamu obwesige okukiikirira minisitule kubeera kumenya nnyingo y'Ekikumi eteekawo obuyinza obugoba minisita oyo mu mikono gy'omukulembeze w'eggwanga. Akakiiko kano kakirambise nti ssemateeka w'eggwanga akiramika bulungi nti obuvunaanyizibwa bwa Paalamenti bukoma kuyisa kiteeso ekijjamu minisita oyo obwesige. Kino kitegeeza nti Paalamenti ne bw'ejjamu minisita obwesige omukulembeze w'eggwanga bw'aba tamugobye, Paalamenti eba erimaze biseera. Akakiiko ka Paalamenti mu mbeera y'emu kagobye ennongoosereza n'okusaba okwali kwakolebwa omubaka wa Kalungu West mwe yali ayagalira akakiiko ka Paalamenti akalondoola eddembe ly'obuntu kadde mu mikono gyako gy'oludda oluvuganya gavumenti nti bwe katyo kasobole okulondoola ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu ebikolebwa gavumenti. Akakiiko kano kagambye nti kalemeddwa okuzuula obujulizi obw'enkunala nti obukulembeze bw'akakiiko obulondebwa gavumenti eri mu buyinza nti tebukola bulungi mirimu giba gyabakwasibwa. Kaakano omubaka wa Paalamenti ow'Amakindye Alan Sewanyana nga y'omu ku babaka ba Paalamenti eddembe lyabwe erizze lityoboolwa agambye nti kyannaku nnyo nti era kyakusaalirwa nti ate gavumenti ebitongole byayo ebityobola eddembe ly'obuntu ate yeekulira akakiiko akalondoola eddembe lyabo abatyoboddwa. Ekimu ku nsonga ezaali zitusabisa nti akakiiko ako kadde mikono gya opposition oba oludda oluvuganya y'ensonga nti abantu abasinga okubeera nga balumizibwa
naddala n'okunyigirizibwa okubeera nti tebalina ddembe lya buntu bali mu opposition kati nga kizibu nnyo omuntu okuva mu NRM okuvaayo ne lipoota enambulukufu ng'egezaako okulaba nti erwanira eddembe ly'obuntu kubanga ebitongole bya gavumenti bye bisinga okunyigiriza abantu naddala ebikuuma eddembe poliisi amagye gattako n'ebitongole ebirala nga nnema n'ebirala kakati bano bannaffe abali ku ludda lwa gavumenti kizibu nnyo okuvaayo ate ne beerumiriza Parliament sabbiiti ejja lwejja okusalawo ekyenkomerero ku kusalawo kwa kakiiko ka Parliament kano